Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke ow'Ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa akatabo kano nga kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti nsibirwa akomawo ku buwaakatikkiro. Ku ludda lwa Kabaka okusinziira ku byava mu kasasamalo, Samwiri Wamala Katikkiro yasabibwa akomyewo Ddamula. Guno gwali mwezi gwa Julaayi omwaka 1945. Olwo Kabaka n'asaba Martin Luther Nsibirwa akomewo, naye munnange n'agaana ng'akyajjukira Obuganda bwe bwamukyawa bwe yasemba Namasole Namaganda okuddamu okuwayira. Naye Kabaka bwe yamusaba ennyo n'alyoka akkiriza okudda ku bwakatikkiro omulundi ogwokubiri. Naye Nsibirwa olwatuuka mu ntebe n'atandika okugoba abamu ku baami abakulu abaamwesimbamu okumulemya omulimu mu 1941. Bw'atyo n'ayongera ku muwendo gw'abalabe be. Samwiri Wamala bwe yava ku bwakatikkiro, gavumenti ya Uganda n'emukwata n'emusibira ku bizinga by'Essese. Oluvannyuma yeegattibwako Omulangira Yusufu Ssuuna, naye gavumenti gwe yakwata n'emusibira Essese. Yusufu Ssuuna yali mulangira mukulu nnyo mu Buganda anti yali mutabani wa Ssekabaka Mwanga II, mu ngeri eyo nga kitaawe omuto owa Kabaka Muteesa II. Abantu ekyokusiba Ssuuna kyabakola bubi nnyo era ne balowooza nti Muteesa ye yawaayo kitaawe okumusiba, anti mu biseera ebyo Obuganda bwalowoozanga nti Muteesa yali yeekubidde nnyo ku luuyi lw'Abazungu nga takyawulira by'abantu be wabula eby'Abazungu byokka. Bw'ojjukira ng'abantu baali batandise okukaayanira emisaala egisingawo okusobola okugula ebintu ebyali bigula obuwanana olw'olutalo olwali lukyayinda, gavumenti zombi eya wakati n'eya Kabaka zaatuuka okutunula mu misaala gy'abakozi baazo bwe baayongezebwa ebitundu 25 ku buli 100 mu kiseera ekyaddirira. Olwo abaali bafuna siringi 15 buli mwezi ne bafunanga siringi 17 buli mwezi. Naye ekyo tekyakyusa nnyo ku ndowooza y'abantu ku Kabaka waabwe nti era yali asinga kuwuliriza Abazungu. Oluvannyuma Kabaka yagenda e Bungereza okweyongera okusoma. Abange ebyo nno sijja kubisusaako wano wabula muninde mu kitundu ekirala ng'ate munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.